eddogoli bawo mikolo tubalabika abafa ku mikolo nga bafudde naye singa oyo abafudde singa tafuna omuntu asobola okumuwa ku magezi tumenya asobola okwetangira ebintu ng'ebyo bale bakuyo Katumwa nga ndaba bamusala oluyi ku mukolo Katumwa nga singa yamusakata Katumwa senga yamusala oluyi kotidde era omukyala yankubira essimu nagamba ziwa mbadde nsaba mukanyumiro bwekatekaba katuuse onkolere bwoti ngenda kuwa kyoyagala kyonna zinamugamba kimusinga oba okyalimu eyo embeera n'omukolo sigenda kubaako tubuuziza mama wange kitange tumubuuza ne bakubuuza tobaddamu bayitako obisuufula tawulidde kati togamba nti omwana gwe wazanze gw'oyagala ennyo ekirada andeetera kyaki oba ntegerekeka bulungi yabadde amuleetera ki yabadde amuwa ebbaasa kati kirabo omuwa kyaki teyamugambe nti vaayo nti oba kiki yadde aleeta kirabo kwekungamba mavaayo nga tagala kukwata kirabo kye mu ngalo ani oluganda lunene tosobola kulumalayo omuntu yagadde okuswaza asogenda mu katabo programming ebigambo byenga mu 10 naye nga tabimanyi naye kibitegeeza nenga programming programming nayagala kulabisizaawo mu maaso g'abantu and of which gino emikolo gye tukola si ntaaga ya Buganda tetuzze kakasa Luganda lwe tukola ki lwe tulina tuzze kukolera abantu kola ki kunyumirwa manyi osanga aboogezi bangi naddala myaka gyaffe gino ng'omusanga mu kwanjula nga mulungi nnyo naye nga tembaga agivuluga yenze sina mukolo gwe nkwata ne kutavaayo kebere birthday era babawo bavaayo bakugamba akasajja kayuza zino ze bayita batya Modern Tiles. Onoonya tiles ez'omutindo nga mpangazi ezitasiiwuuka nga ne design yazo ya njawulo nnyo. Funa Modern Tiles. Modern Tiles. Kale ku mukutu kwe tuli Cruise Exclusive Allen Cruise gemanya nyongera okwaniriza ku yonna gy'osinzidde okubanga otulabira webali nnyo webayire ddala mwenna abasinzidde mu nsi ez'enjawulo mawanga ag'enjawulo abali mu Europe abali mu America abali wano East Africa abali South Africa mwenna mbaagala nnyo mbatumiddeko nnyo mu ngeri emu oba endala mwebale nnyo mwenna abagamba nti Cruise content gwoleeta atutambuliza ekyeyo oba content gwoleeta atutambuliza olunaku nyongero bebaza oba oli awo kyovula abasponsa bangi bakyajja okujjumbira okulangira mu content ono nawe ayagadde okulanga ojja n'olangako naffe akabeeyi tuteesa tetusobola kulemagana kintu nekiba nga ate kitambulira ddala malidaadi saana nange ngezaako okulaba nga abantu b'ennonda kugamba balina emirandiro emirungi balina ebigambo ebinyuma okuwulira omuntu simuleeta nti because azanyiikiriza because abeera ku TikTok n'ayogera ebintu ne museka angezaako okulaba nga brand eno oba ku mukutu guno bw'olaba ka notification okojja n'ogamba nti leero Cruise yaleese ani tiyaleese gundi naye oba okimanyi nti Cruise gwe yaleese ate yakuba alina kyagamba eggwanga nga kigattako kale n'olw'ensonga eyo nange nsalawo okubanga ate aneekenneenya bendeeta ate obeere nga naawe ofunamu bulungi nnyo tuli powered by Modern Tiles bagamba nti twegatteko ennyumba y'ebeere ya mulembe ng'osupportinga abantu abawano kuba abali Modern Tiles company eri wano Jinja ate ebintu babikolera wano ate ngera tiles zaffe era nnungi ddala nno ate nazifunako gwayinza okuwakana naye abazikozesezzaako buli omu agamba Modern Tiles oyinza okugamba ekintu kye bakola oba tiles bazijja Italy naye nno nga muganda wange bazijjira ddala wano kogase Mami Gadgets agamba ensawo z'abaana bimotoka by'abaana buno ebyokuzanyisa bitoyizi byonna kogase ne tabs kogase buli kafankunaali gomanyi nti omwana azanyisa Mami Gadgets ebintu yabireese ate tabs ku luno yakyusizaamu yaleese tabs empya ddala ne brand ennungi onfuna so genda wali ku Pioneer Mall obeere nga ate omunoonyaako supporter ate ennaku zino yatandise n'okutunda ettaka ekintu kibe nga kitambulira ddala bulungi nnyo malidaadi sana Windsor Luxury Apartments awo eggaluga osobola okuba nga ate osula okuba n'obulamu obulungi okuba nga ate oli safe wali ku mazzi ekifo kirungi kwegamba the breeze is too nice okitegedde sula bulungi lya bulungi wunya bulungi lya ssente z'obulamu butono nnyo so tewali nsonga lwaki osula bubi tewali nsonga lwaki olya bubi tewali nsonga lwaki olinda bakuloge tewali nsonga lwaki olinda obulwadde bukkube wansi olyoka otandika okujjusa nedda it's now start now tandika kati obeere bulungi ndi ne muganda wange
omwogeziziwa gwe ndi naye wano olunaku olwaleero omwogeziziwa ono nja kugamba nti mweno generation yaffe y'abavubuka abatenvuumuulo yeegulidde erinnya alina brand ennungi bwe kijja mu kwogerera emikolo waliwo aboogezi ku mikolo ennaku ebiseera ebyo bakatikkiro yamala kwogerako ng'owulira ng'olulimi luseerera ng'omuntu abagamba ebigambo ku mukolo naye ng'olabira ddala alina kyategeeza of which omwogeziziwa yadde ali mu generation yaffe eno tebakikoze nno munnange era basigadde ku line entuufu era abalaba omukolo gwa Maria's Bridal omukolo ogwanyuma ennyo wamu n'emikolo emirala ne bukilipu obulaba muze mulaba ku TikTok omwogeziziwa lyerinnya lyakozesa ku TikTok gwabadde tamumanyi genda oteekemukko omwogeziziwa olabe ku mikolo gy'agizakola egy'ebbeeyi egy'abavubuka abato tetukyayagala nnyo mirembe oli muvubuka muto ate oleesa omwami ayogerera wa kyenda kakati vibe ne connection naye ekintu akivuga bulungi omukolo agukwata bulungi nnyo so omwogeziziwa gwe nno olunaku leero tugenda kuba tunyumyamukko ku mistakes ezibeera mu mikolo naye ng'omuntu byazza alaba mu mikolo naddala ejjaffe abavubuka bato yes muvubuka naye oba oli awo ajja tugamba nti Alan ngaavuka ennaku zino ndaba tukolamu kino oluusi ne bakireka ne kiyita naye nga si kituufu naye nalwo lwaki bakireka oba baagala kasente kale sanyusa okulaba ssebo nkwanirizaako omulundi ogusookedde ddala ku mukutu guno ogwa Cruise Exclusive era nkiwa ensi yonna gyeri ejja kuba nsanyufu okuwulirako biki oba oli awo byogamba eggwanga tugende mu maaso buuza kuba tulaba n'oluvannyuma tumanyi waliyo ali eyo gwe muntu gwogusoose okuwulira okulaba abamu abadde akuwulira buwulizi tutandikira awo abatulaba abali ku Cruise Exclusive tusanyusa okuba nga ate buli kaseera mwekuumirako alhamdulillah ekyamazima programu eno nange embeerayo nga ngiraba amina so era Alani bwe yankubidde akasimu nagamba nzije mpitewo yabadde ampitako mbadde nkimanyi ebintu byakola birungi byalaga birungi naddala omuntu ayagala okutambula nga ali updated wekuumiddeko tovuddeeko programu eno gyekwate nyigira ddala notification bell buli kyateekayo kyonna obeere nga toli musaale mbasooka okukola ki okukiraba erinnya omwogeziziwa yeewayo okubaweereza mu mikolo gyaffe gino egy'obuwangwa kwanjula mbaga lwakuba tesiriwokawokaawo nze buli mukolo gwonna gwetaagamu essanyu ngubeeramu lwakuba basinga batumanyi nnyo mu kwanjula naye tugenda ne mu mbaga ne mu mbaga ogenda tebiralamu wonna ffe tukuba kasavu kanyama lwakuba tumaintaininga ekintu kimu buli kyetukwatako kiba kilasi standard ebeereemu tetuli mu kwanjula tuli mu mbaga buli tugenze onyo osanga aboogezi bangi naddala myaka gyaffe gino ng'omusanga mu kwanjula nga mulungi nnyo naye nga tembaga agivuluga naye nze sina mukolo gwe nkwata ne kutavaayo kebere birthday era babawo bavaayo bakugamba agasajja kayuza sanyusa okulaba katusabe mukama nti programu eno etambula bulungi era n'abantu abali abagiraba ate oba oli abo bafunemu ekyokuyiga n'okunyumirwa oba oli awo nebuziwo ono mumpeere ku mirimu kuba ennamba ye wansi awo weeri mumumpeere ku mirimu kubanga okujja ano n'okumpaka n'akadde bambi simusasula ate nga ye aba akimanyi bakuluzi bakola ate ng'oba oli awo kituufu tukola naye ajja n'akuwa obudde bwe ate nga naye brand oba oli awo oba onfuna bulungi nnyo kyekikusindika mu mikolo ku myaka emito kuba I believe buli omu atunuulira emikolo egyo n'engeri emikolo gino gya brandingibwamu ng'oli agamba emikolo egyo gy'abakadde emikolo egyo gy'abakadde gwe where do you get the appetite ne appetite wagijjawa okuyingira emikolo era emikolo gino giyingira mu mwaka ki emikolo nze nagibeeramu actually nga nkyalina mu primary ng'oli katumwa nagibeeramu ntya bwetwali tuli mu kusoma primaries bwe nali nsomera essomero lyali likola MDD music dance and drama so kati abantu abatusomesanga music dance and drama emirimu gye baali bakola kati ate ebintu ebyo nabyagalanga nnyo nayagalanga nnyo ekintu ky'okuyimba kola biki ebyo so kati mu bantu awo nababeerangamu ekyatwewunyisanga ate nga muwulidde n'omu yakajja ffe egyo juzi emyaka miza giringa ebiri emabega era ali mumanyifu nnyo mu Kampala omwo baali bamuyita mu Kiibi oba olyawo ku linnyiriro then n'omulala bamuyita Bakaluba Roland saa zino ye emikolo yaginyuka aliwo ero eyo gyakwasaganyiza naye kati abasajja abo twabeeranga nabo
ngolide wezituuka babeera mikolo nkosi nga tubawerekerako olumu nga tukubamu ne kumpere nga bakatumwa naye manyi mu nsi muno alani buli muntu umanya kikyo yagala zinabeeranga ku campus nga tumaliriza ne high school HS2 birabiwedde ebyo zira ku campus nasomanga nengo oluusi ovaayo olina kwaya akalimu jangu okoleyo ku bwakatumwa wajja ngokoleyako okwogera of course nga togaana kuba campus ogimanyi bawetaaga ekikubeeramu kati ngero beera ku campus okwo nfuna emitu oluusi ogenze mu weekend ovuddeyo n'abiri ovuddeyo n'ekkumi nga omanyi ebyessomero so weekend okubanga okwata 3 oba 2 naddala campus nga zizo n'ekyekumi ku campus kiba kyamaanyi nnyo kati tumaliriza okusoma batutikkira nengamba naye manyi oba wakava ku ssomero oyagala nnyo okola ebyosomye naye eriba emirimu gye Uganda nga bwogimanyi etusaba buli office n'akasente tetussamu ne bakakuba nengamba naye lwaki neesiba nnyo mubiri olina okwogera nkyayogera ne challenge gye nalina by then nali ndi muto nnyo ate kati wakati nkuzeemuko naye nga n'omuntu gwogamba nti kyamazima ndi mwogezi agamba naye nakera ku mukyala nekyawa nengamba abali bampa emirimu oba tompadde gwakwogera sigenda kuddamu kukola bwakatumwa mbuko isibiddamu wasooka mu bwakatumwa ng'ogifumita ofumita empere sali munyo muzinyiza sijja kulimba naye ffe twakolanga twazitanga maka tono nenga ffe tukola bakudirectinga abaana kwanza amazina sigamanyi siri nnyo muzinyi kiri awo tulinya byaffe byagamba nti byakwebuzabuza byakiyayi naye mubazinyize sigenda so kati netuka akaseera nengamba nze kino kinjagala kino sikolaki era nembagamba ina yagala kudamu okunkuba ojjukira oba okyali muto wetaaga emirandiro ekyo so nze nembagamba yagala kudamu okumpa omulimu njagala muzindaalo ne baseka nga bwekyali muto netujja kusobola muzindaalo nembagamba nze gwensobola ate kyanyamba mu byonna nali nasomako Oluganda nga ndulina mu ntwe mbagamba kale tujja kulaba kati olwo boogamba be boogerera mu biseera ebyo beboogezi mu biseera ebyo nengamba kale tujja kulaba kati nalinako omuwala alikyali wange manyi biseera bisingana otandike okukola emirimu gino eno omuntu oyo asobola okujjayo okulaga ensi nti era ninga tondabangako kizibu okuŋŋamba nti munnange omukolo guli wakajja ngo tugenda okola ki okube kiba kizibu omuntu wange waliwo omuwala yali mukwano gwange nga balina omukolo gwalina eyo mitukula ku boda ya Tanzania gwe mukolo gwe nasooka okukola nga ngenze gwogererako omuwala oyo nemubuuza actually gwali waabwe nga bwa sister mukulu we nenze nengwesibamu yesi nanda mu business eyo ninga ngamba nenga tera kula olusi ku bana abaana nga nakavara ku campus nkyali n'omubiri mutono n'omubiri gukyali mutono bana ba campus 2019 nga nkyali ddala nangamba ziwona asobola okukola ddala namugamba gwentwala nze kintu nkikuba nangamba kali nemukateboze ne bujja ku sente nembuzo ogenda tuwa sente mmeka nangamba kati balina sente era bagamba nti nafunye agogezi bagenda kungamba basasule nangamba nekijizo okukolera so okufunira transport kati ebiseera nalina munenge nali nkola naye amuyita bbiri era mwogezi wa ku mikolo nengamba bbiri omanyi waliwo akaguddewo kino kyenjagala oba omperekera oba tomperekera nze ennumba ngenda kukwata muzindaalo nangamba tugende omwana yatusindika emitwalo gyali 5 ebiseera ebingi mitukula basi twalira emitwalo 2.5 yasindika 5 neti nga nezijjayo teziriiko twajjayo ina 8 netugattagatta ebbiri zetutopingako netutenya basi babiri naye nga tugambye ezitu zagenda zituweerawa tutuuka eyo kati munnange ebiseera eyo ye nga kyali mumpesi tusaze naye mwogezi kwa naye akola naye nga yakyali medeside eri ye nga alaba ngera ngamba kimbuladi kyogenze simanyi nga tusabe bikwatayo nga naye alaba takikiriza ku myaka gye natandikirako nga takkiriza nti nakimekinga netugenda kati ye bwe twatuuka ku mukolo yali dansa kale yamanya amazina ate yali mune comedy tutuuka ku mukolo yalinga kyokuzanya comedy ku mikolo nga yefuula nga Paulo Kafeera zina zibuladi na biki ebyo kati twali wakaze nali taata ku myaka egyo nga nze wakaze ajaza bako bajja kulaba ffe kati ye mukaseera nga bakote bana bakutuuka nasooka yambala bikanzu byebyo nakuba mukawo comedy awo yatukola emitwalo gyali 6 yamugamba gitereke kupata transport bayita okutamutuwa kuba twatuka mu environment nga olaba abantu banava sente nemugamba nopandibanga twokyeza naye asa tufunye egyo 6 abakone bajja netusabula naye buli endaba nkunga before abakote bannatuuka nabagamba noye mwogezi munga akwata kutama natunula ebbali nga babulaga bamuwala waabwe otwokyeza onotolese mwogezi nali mutono ala niwalongezeemuko naye nali muto wekuyamu emyaka tuli mu 2025 2019
kati tuchwale ngakola mu 2020 nga covid yakagwa myaka gitambudde myaka gina katola kati nenkana bwenti kati akasente kazeemu tekanajja naye netukola ne basiima ekyenjalo kye twalina nti yesu twali tuli bato nefe kuva ddanga vibe bweri nti mutwaiza tusangawo nga tusirisa nalaza tulina boogezi naye kasookwata akazinda tumanya muzimu gikukola ki olalula n'ebitalaluka binono biraluliramu ntegeera nti ffe twali ng'olyaso okunyomesa emyaka waba akulabye naye bwomala okukwata microphone bweti mu ngalo akkiriza yekka n'agamba kituufu namunyomerwa myaka netubayuza n'oyali aleese abako nali ndi anandetera nebbaasa ng'asiima nenjigebera ng'erimu kyebiri kati ebbaasa netugigatta ku giri omukaaga netugigatta ku mukaaga netwagigatta ku giri omukaaga netuweza 8 ngenda okubuuza omuwala yalatutenga omukolo guwedde akasente kali onagamba tewali neŋamba bini olabe kyenagambye tulina 8 netujjako eta ntusigazaamu emmeka tulinya baasi nga bukedde mba ndi mukuba akasimu akalala ne kavuga ngamba eziwa weekend jawoli ne mugamba wendi nangamba nina omulimu nina mukwano gwange alina okukyala naye kwa wabweru naye wangamba yalatandika kwogerera mikolo wali okozeeko nze badde nkumanyire sayidi eri mugamba muganda wange nasimbula dda n'emikolo enkulu egisuka ne mukumira bono tonna bakunda bako gwe naye nga giwera gwe guli naliva kugusooka anje baddera mbuuza naye nga giwera naliva gusooka ebyaddala babiri ebyakapa zetwakolanga naye nga onagamba nti kati ekintu nkyembrace nejja kubeera ddala nga line gyenkutte buli gwe gwali gusooka nga sibazi nakolanga nkyali mu campus biki ebira nga mbisudde ebbali nga ngambe nti kati guno ngufulire ddala omulimu naye ku campus yo wali osomye eki ebya Uganda obimanyi nze nga nze passion yange nali njagala kukola amateeka kati gavumenti bwe nakola nafuna 17 points gavumenti nempa course ndala nempa social work and social administration nga kirina kyakola muzei nangamba blood ojja kusoma course eyo kyokka tekyasina kunewunyisa muto wange yafuna 15 nagenda nasoma gyayagala engamba ebitabo byenasoma ebinkozeseza eno course kwasa ajagalako naye gavumenti yali ekoze eki nengenda nenkola eyo wona tufuna ne sister wange disemia so tuba tuvaayo isimu nevuga naye nangamba ziwa nina akalimu naye ebyaddala byokola obitegeera nze nkumanyire sayidi eri bamuyita na Fredo Links DJ nimugamba Fredo kiki otamanyi ziwa okubide gotamanyi okubide ziwa mulala olina ameka musimu yo nangamba nkubide ziwa kisabu nimugamba tuwesete kumanya abasajja bali serious nga Fredo bamuwuliriramu mukuwa tukyatambula basi kyatambula abiri ngajja ku simu nibagamba banja ameka 3 ngamba bini kakubye na weekend jatufunye tulaga tugenda kwogera ngamba tusimbudde nduka ku mukolo mwala ali munyalwanda omusajja ali muganda kati tutuka ku mukolo nzaako manyo kukyate bagema muyitawo buyisi ne mutuula babuuza na mulingira munene babaza like ne mukatuluka ndo bane babaza kati tata w'omuwala twatukira wanene munda nasooka nzanga ntumulira bwati nenga abula kyako ngamba najja ngomukolo tumaliza wano wabera maze okutula musaka njukira mu kyalo muwala bwajja okulaga omwami bajja okumugyayo mu bangi tugenda street munda ku katate Luganda wakumwanjulira erisinga kati awo tata w'omuwala nampita yasigadde mabega nagamba sebo sokodde nagamba ekyamazima nakulabye ng'oyingira bwoti ng'okulembedde abasajja abo nengamba seka baddani nanye awo kekogezi oba yekulembeza bwekulembeza nangamba waba yakulembedde yengogezi seka yangamba njogera sitekwenda kutte ku mutenga omukolo gw'omwana wange gufutti nga nabe emyaka egikulembedde abasajja abakulu mulimu gy'abaana bange benzaala gwe nono wagitegeera ddigwe ebintu bino wabitegeera otya ekyamazima naye nangamba onewunyisiza kuba kyembadde nkusubiramu nga nakakula basi kyendabye nze naye kwenda mbadde manyi wakola nejjajjaawo twagala tusoma obutabo bw'Oluganda ewaka si waka kusomera nakola Oluganda era nalukubira waggulu nnyo actually n'abaana be nasoma nabo twakolanga manyi Katonda alina engeri gy'akolanga ebintu byalani era omuntu waba alina ekintu kyayagala mu bulamu tomunenya lwakyakoze ekyo nze olevu nakola Oluganda nenfunamu eba section 1 kati tuka ku HSC njagala kukola law
Nene batugamba boy natugambe like kale masa tubuza kusijugiro kola after here imbaga majala kola mate nangamba mateka gane no kijja kugasinyo ngasingo kola language etya by then to languages bili tuicha ne Luganda ingamba n'ekimenya ndi tuicha ngoluganda luyita bulungi nenga tako Luganda ne bagamba atujja kusobola bichi ni muganda wa Luganda nalukola ndija munaka na wakati sorry ona lumala point zange mukaga nemwe we process juki Luganda obukola research kutawa bunjo bwa Luganda so iyo time yenyamba kufuna ebintu byonna mbiyingiza mu mutwe kati tumaliriza abaana bandaba ntandise emikolo ngamba abasajja kano Luganda katandiza okulu practicing ate nali naluyita bulungi n'abasomesa bakimena ali mutegeera wali babegatata mwamaliriza mutya Mzee yaganda okusomesa kozi nali njagala no kyengamba tato ne yagamba nakulabye ne ngaka nakavuga kagenda okwogera omukolo kati tata amalo kumpana angamba ekyamazima onewunyisiza ku byoyogedde mbadde sibisubiramu yagamba ekintu kimoli mwana muto neyegenderawo ogenda kwewunyisa abantu bangi nange namuddamu ne mugamba laba tata ng'ovudde ku kino kimuntu jajingisa amaaso naye enkumbi ekaddiira ku lubimbi ne mugamba togenda kusanga nkumbi ekaddiye ngobe emeguseeko nga terimangako esimu kasyakano kankwanjulya emamiga gy'ekisi abakulembera mu education gadgets zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bikanga syamusanga Apple Origimo ate nga balina n'esiina keyboard balina ebimotoka by'abaana ebimundu essaawa bagisi z'abaana bottles container ng'ogasseko ne building blocks balina headsets z'abaana balina smart watch zonna ate nga ziri Origino balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703-69-69-04 gambye ekikwasagana education gadgets zonna oyina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga kitegeza n'abasajja b'osanze olabye nga bakulu nabo batandikira mu myaka gyaffe ojja kusanga muntu nti mukugu mulimu gwakola nga guyingidde mu myaka gya bukadde ate aba yagutegeera nti naye ffe n'oyo guba tofuna chance emulabako nti ffe chance gituna sawa zino social media tulaze nnyo abantu mu myaka gino emito naye n'abasajja bemuwana ngala nti bakulu olaba abasajja bakulu kirizagana mu myaka gyabwe batandikira mu myaka gyabwe ate aleka kwekyokulabirako ate abana tugenda okuzaala era baba nasanga Allah akyasaside tukyali tukyakola bajagamba ogizinga bakulu nekirizagana wajja kuba yata abantu ekitegeera nakwandi media sano kyetuyambye tetulaga mangu ensi ne tutegeera ng'obudde bukolaki naye nabo abasajja bolengera nti musajja mukulu batandika ate bakiddawo yatandika kati ali myaka emeka nga yogerera emikolo anko kiine bano buli abalunabba abasajja bakulu tusomye tubawulire naye kati bakyali mu field yemu balunabba wedda kyogamba yewakakati takuze mu myaka naye era zinamugamba nti olaba mwe mutujajingisa maaso naye nawe guwaana nti musajja mukulu ku mirembe gyalina abali bamulaba nti muki muto era alina abasooka omunyooma tebamukkiririzaamu buli muntu akaddiira ku field gyakolaki gyalimu nagamba kyogedde nno kituufu ne tugenda ne tukola omukolo ekyamazima okuva ku olwo saddamu kuddirira batandikirawo okusawula era saddamu kukola mukolo gwonna saddamu nakufuna simu yonna enkubira ng'olengamba nti ziwa mbadde nsaba ojja okoleko wano oba obwakatuma oba obwaki twakolanga n'abaana bangi bantula bonna bakubuulira nze nabagamba bulali kutiwa nayo nenze ekiruto kyange kyaki kyamuzindaalo ntula bwawe wamusanga mu mazina ntula yansooka okukola erinnya ntula akusooka okukola erinnya ntula ali ku kampasi nga bantula basereebu nga nze kyali ku kampasi nsooka ntula akuba embere Uganda nemutegeera ki ekikufudde ow'enjawulo ziwa mu kaseera kano akatono tewali kyanjawulo ala nimye kwagala kyokola omulimu twagufuula mulimu eri abakola bino ebintu just to pass time neffe twagufuula mulimu bw'okola ekintu kyonna ng'okyagala olaba okola mulimu oyinza obutagala mulimu ng'okumanya nti wekusasulira lenti bw'osula bw'okuwa ekyokulya ffe twagufuula mulimu tumanya nti bwe guba mulimu buli mukolo gwogenda kena guyizaayo ekipya abasinga ojja musanga ekigambo kyayogedde leero emikolo 10 olwonaamusanga kyekigambo kyakolaki naye tufuna obudde obwaffe ne tukuleetinga ebigambo ebipya byetunabuulira abantu baffe bakoleki nabo banyumirwe batugamba abaogezi b'oku mikolo mwogera era bangi mubayingiza mu nzija naye mwe temunayingira z'abakadde bammwe oyimiridde otya ewaka eyo esaawa yonna ate okubalaga nti tuli serious
kati na munange gwenkola naye era tale kumukolo kwa Maria Bridals bamita ko pizza MC gwenkola naye gwa kubiri gwange wembeera kubako yaleta abako bazo wembeera mwe wakayina aleta abako wetukola mayingi ne minu jatwangwira nti muntu yagenda yafuna muntu gwakola naye era bogeza basinga omukubiri sumagamani na munange gwenkola ki era marenga ndakubuuza gotokola ubwemangu yise nga njagala okole wekka toyitawo oba oyina okujja ne munno mpita nzekka of course bulungi tukola ngoli akuyise wekka nemugana mpiza ne mumita ngeze kola yekka niye kye nkugamba nti mikolo nga 10 tukola omwaka ekinana kikola ne pizza gana kaizo kwa munga abiri kuba kusudeko obusingo oli yagamba nali ndafuna do omulani na badde nkola ki olusinga date ekyali one sente za kuwozaga nenga ku 10 ekikola mu mwaka tuizo bako nga abiri ku 10 mikolo ngezeza ku percentage ntinga 100% kitwala ndi 20% je nkola nabo ogeza abalala eyite mbera nyo ne pizza okola ababiri ngoina munno kikuwa comfortability mu mukolo kiyambira ddala nnyo manyi lwaki emikolo gyedda gyakalubanga nti wasanga ng'omuntu buli gyakuwulira buwulizi naye ng'agamba akasajja ako nga nizo ndi kasanga nkaabi ala ne luganda lunene tusobola kulumalayo omuntu yagadde okuswaza asogenda mu katabo na programming ebigambo byenga mukaaga 10 naye nga tabimanyi naye kibitegeeza naye nga programming programming nayagala akulabisizaawo mu maaso g'abantu and of which gino emikolo gyetukola si ntaada ya Buganda tetuzze kakasa Luganda lwetukola ki lwe tulina tuzze kukolera abantu kola ki kunyumirwa alani fijine emikolo tugikola twogera Oluganda naye ffe bitukola ebyaffe Oluganda lwaffe twalukendezaamuko twalanye okulaba abantu betukolere nti baki nze kuliriza kiraya nti asanyuse nsagala kukola nze kwekusa kuba Oluganda ngamba okulogera ndumanyi naye kiraya nti asanyuse koze nja kujja njogera ebigambo 10 ninga tajja kubitegeera ogerengero ebigambo byetugenda okwogera mikolo awo batono bagenda okukola ki naye kiraya nti yasanyuse tukuliriza sino lya kiraya nti atuwadde omulimu era tukuleetinga moments ezisanya mu mikolo awo okulaba kiraya nti akola ki yasinga ofunamu fe omugole tumuwa obudde kye tukuliriza ekyo solongazo omugole asanyuse yakusasudde si ye mukamaawo olwaki ojja mu mukolo okuleetawo entanda ya Buganda nabyo birungi si bibi naye too much of anything is always what kati ffe twagaza kyamanyi abaana kuteekera okubajja kujjamu ako omanyi abaana batema obuntu bwa wakati oli agambye nti ziwa yagambye nti okola omukolo sikola ntanda ya Buganda naye ng'ate kyeki olaba edda twagendanga mu mikolo ne bagenda ne bakola ebikokyo ne bakola biki kati okukimaking okuwa Oluganda oli hard ng'oli akitwala nti omwogezi gwe baleese akubuuza ekibuuzo kimu ojja kumpa ekyokuddamu ebintu ebintu bikyusakirizagana buli kintu kijjukidde nno ddala emmotoka za Japan zalinga ekola zi corona kangu ekyokulabirako haliya old model gimanyi ebbaati gino limanyi haliya old model gigonako bwoti owuliranga bbaati abaana baleka hybrid kawundo ya bbeeyi bitya old model si ya bbeeyi naye kukuba osanga mmeka kawundo hybrid ne old model osanga mmeka basinga kwettanira ki old model nyingi naye ate nakuzino olaba kawundo gugundi kyegeza okulaga nti ala nikiri bwe kiti olwakuterawo hybrid ne kawundo sorry ne hali ya old model olufalawo motoka hybrid lwaki kali akamotoka kafaanana bulungi kanyirira katunula bulungi kasmilinga bulungi kyegeza okulaga nti abasinga bagana okubisinga like enkola empya byonna ebintu bikyusala bajjajjaffe bwe babanga bakola emikolo nga bagitambuliza kweyo enkola naffe tunalemerayo eyo sigamba nti tutta nnono nekirizagana waliwo ebikyusemu nti ekyamazima abedda balinga nnyo ku Luganda era ne bajjajjaffe bayogeranga Oluganda olwebuziba nti n'abaana babiranga waka emboozi zibanyumyanga zatambuliyanga mu bigambo ebyo bigwekusiku ngo taata sokunyumya emboozi mu nnyumba nga ali ne maama naye nga abaana batudde awo ne batabitegeera naye ate kitaliwo ennaku zino omuntu ajja kujja akola omukolo gwe akutaddemu sente empitirivu naye oyogera ebigambo nga kumenga n'omugole akutundira kutunuulizibwa naye mbaddeko ku mukolo abantu nga bonna nga twayogerako Oluganda ali mu kusooka ffe twogerako Oluganda lwoli oluzito naye ng'ekyamazima abantu beera mu mikolo naye nga tebalinamu essanyu netugamba nekyo ekibulamu tugamba atugate ebintu bimeka teekamu ekigambo otekemu ne ku mbeera ey'essanyu tulabe ekinaabeera nekitukolera naye bwogamba oyogere bwogezi abantu ne bagenda kwebaka ebigambo ebyo biraba birungi
naye bwe biyitirize nnyo tebagenda kubitegera betukolera nega si bibiru naye oba towemudde tokozesa Luganda Lihadi naye ng'ate omukolo gutambudde mu Buganda nga bwe guyina okutambula kasosigala ku nnono ennono si bigambo ntegedde bikolwa ennono si bigambo bya Luganda kumanya kyakola emikolo so okwogera omukolo sigamba nti bannange oli ayogera Oluganda akubiramu engero ebikokyo yese ebigambo byalinga wedda nti abantu gabyogera oli nomulya nakutiisatiisa oli nomulira ku muliro gamba abasajja kalabika kalinamu naye ng'ate ala ne mwenyewe so bikuraminga awo n'okusoma akatabo kekiro kyalinga ekyo nayo omukolo babiteeka mu training amukaga 10 n'otukali n'obugola naye bakuyite wayise wiiki emu bokyabijjukira nga tebiri mu mutwe ngakuramiza bikuraminga so ze ekintu kimu twategeera ennono bwekola ki bwetambula tetukyusa nnono gye tutambulirako wabula ebigambo twagamba tukole ekintu kimu tugatte ebigambo n'embeera y'essanyu wajuyinza okuyita vibe so gwe olaba kikuwadde difference ku balala tekituwadde emirimu era singa tetukola singa tukolawo bisinga tetukola okay ngenda kuwa akaklipu kano ak'omugole eyabadde aboggola omugole yagambye omunaga vaayo omuntu n'avaayo akavidiyo kano kengenda okulaga mwamiziwa yakataddeyo ku mutimbagano n'enkalaba n'eŋŋamba kuba mwamiziwa yadda nnyonnyola ng'agamba nange eddogo mweriri mu mikolo ekintu ekyo Bisambi yakiŋŋambako nezitakitwala serious ekintu ekyo mwami Bakiddawo yakiŋŋambako nendabanga ebyokusaaga ekintu ekyo kyapeninze mu mulembe gwaffe guno ogw'abavubuka naye abavubuka omuli bamugamba nalabako omwogezi agamba mujjeeko gundi mumpe enkata eyo wano mugimpe wano wendi wano oba naye Bisambi naŋŋamba nti alani abantu balogera ku nka abamu bwe nabagambye nti ngenda kyaza mwamiziwa about this naye mu comment section yo nga bambagamba togenda kudda mufuna mirimu rachi video wezo postinga abantu bagenda kutya naye kansokenda geggo omulabi wange aka video kano otegere kiki ngamba olaika video kano mwamiziwa ke ya postinze then bwe tukomawo mwamiziwa atandiko otusensebulira ebintu bino bibaawo bitamu kukyala mu kwanjula omukolo gwakaggwa ne bagamba nti mwamiziwa omukolo gwabaddeko ogwamanye munyonyo ogumanyi nti bali baawukanye oba omwami yafudde oba bonna bafiire mu accident wano ewava obuzibu Jose Extra tweka video yako bwe tukomawo tutandikire awo wenyininyini weekend ino omukolo gwe nabaddeko era omugole wange yasimatuse ono yabadde mulalamu omuntu wendooza yabadde amumanyi nti munange manyi omuntu bawo ng'omumanyi nti guno yalimu embeera bweziti era asobola okubaga ekintu kyakola ku mukolo era yabadde aleese ekintu ye yamulagiddewo teyalinze yamugambiddewo nva muma wetegereza ogenda kulaba siraba nsonga lwaki oba weekwenya siraba nsonga lwaki oba weebikkirira tekirimu buzibu bwonna muntu kumulaga nti kituufu gundi gwe nkumanyi tonjagala era ekirabo kyompa ku mukolo tokimpa bannange abantu baleeta ebirabo ku mikolo neyefuula z'okuleetera akabaasa neyefuula akuleetedde ekirabo golooza lwaki ffe ku mikolo ebiseera ebisinga tugamba nti buli alina ekirabo kikwase metron oba ntugamba buli alina ekirabo kale kikwase best man tutangira nnyo abagole bano okukwata ku birabo ebyo kuba nti engalo ezaabwe ze zisooze jjukira yakoze ekintu oba akikoze nga kigenda kukwata gwe oli ne bwakikwata kiyinza obutamukosa naye gwe nannyini kyo gwakikoledde bwekikwata bwoti kale video yeeyo abagirabye naawe agiwuliriza abamu batuwuliriza nga bali mu earphones omugole yaboggodde ate mu kusimu ngambye si kyekisoose ngo sigwe mundo gusoose ng'okiraba naye kano ketuliko kenalabye omugole yaboggodde omugole naga vayo it's weird it looks weird mu video kunanyini mukolo oga vayo ate yavudde navayo nga yebwala
mwamizi wa tunnyonnyole kino kyaliwo kitya then bwe tunamala tugende ku geno picture kyeki ekibeera ku mikolo akati alani jasokera ku kyogambye nti bagambye mbwe na postinze video nizo butaddamu kufuna mirimu abo bakyamu ate tebagala kutegeera mazima wadde okimanyi nti singa ebintu ng'ebyo tubyogerako asokola omukolo nga yeteesetese bulungi n'amanya ki ekyokukola because byebintu bitagenda kwewala gyemikolo tugenda kugikola okay lwaki aboogera bwe batyo emmotoka zifuna accident buli lukya lwaki atagenda okuzika linnya emmotoka yemu abashuwa kinti tegenda kufuna buzibu talinnya emmotoka ogenda okuzika yafudde accident y'emmotoka kati bino ebintu just olina kutegeera kintu n'ofuna ngeri obaddewo otya mu kyo naye tugamba ate tweke twebuzeebuze mbwe tekiriiwo eddogo libawo mikolo tubalabika abafa ku mikolo nga bafudde naye singa oyo aba afudde singa atafuna omuntu asobola okumuwa ku magezi tumenya asobola okwetangira ebintu ng'ebyo okitegeera so kati mu ngeri yaabwe bakyamu bayogera bwe batyo ekirala nze bintu bingi vulugu mungi abeera mu mikolo nze bakiddawo ayovuddeyo ku video nyingi zitulabiza bakiddawo ayogera ku bintu ebyo yatugamba nako bamuliisako ne ku butwa twabiwulirako nagamba nze nammere mu nnyumba sijja kuddamu kugirya kyogambe ennaku zino bitukolera emikolo tebatya emmere ya mu nnyumba olwokuba munda bagabeerayo obutwa bangi betulabe bafudde nga bawadde butwa mu nnyumba naye tukola emikolo era munda netulyayo emmere just kintu oli wakyogerako ate gwe agenda okukola omukolo olina kwetereeza nogamba nze kino mu mbeera bweti nakitangira ntya kuba buno bwe bulamu bwe tutambulira tuyinza kukola ki kubwewala nze ebintu bingi sibipositinga na bipositinga era oyo omugole namaze namukubira simu nemubuuza nagamba lwaki kulinaako obuzibu kuba guno omukolo gwange n'okubaawo bangi abadde batagwagala gubeerewo nze sipositinga abagole nga simaze kumubuuza bingi singa nali positinga buli kyensanze singa bingi niyo namaze nakumubuuza nagamba zibuwa kiri fayini kateekeyo kati njabaawo kati ninyo kwoyo omukyala lwaki yatusogamba mu mukyala oyo nti vaayo yabadde mukyala gwe yabadde agamba kwanza namulabya akawansi mu kamera lwaki atusomugamba nti vaayo alani oli ku kyalo kitwale nti gwe mugole mama wakuzaala ne taatawo ba family yamwe yonna oyo mukyala neiba wamwe nyumba nga 3 4 5 okutuuka wasula tababuuza ne bakusanga mukuwa muyisinganya utunula eri kati alani bwolanga mukulu munno tasobodde kukwagala kyoga omwana gwozadde gwagenda okwagala kati yembeera eriwo kati kukyo nze mukulu byonna yabiŋŋambye ku family tebeebuuza n'oyo mukyala balinga kaŋŋamba bali mu lutalo ninga yagamba family yitina tebayinaako obuzibu naye yaga omukyala takola kitabagala nga family eyaabwe n'abuuza kati tubuuziza mama wange kitange tumubuuza naye bakubuuza tobaddamu bayitako obwisufula tawulidde kati kyogamba nti omwana gwe wazanze gw'oyagala ennyo ekiraga ndeetera kyaki oba ntegerekeka bulungi yabadde amuleetera ki yabadde amuwa ebbaasa kati kirawo omuwa kyaki teyamugambye nti vaayo nti oba kiki yadde aleta kirabo kwekubanga mavaayo nga tagala kwata kirabo kye mu ngalo tiyamugambye tubavaayo nti oba kiki yamulabye ate nga nesaayo ebirabo twabitaddeyo kati okumanya oli mukyala ebintu bino bizibu bannange era omuntu akomentinga baati atamenya kikyayogerako fe ebiseera ebisinga twalina time ewaayo ebirabo mu mikolo egyo twawaddeyo ebirabo nga tubagamba metroni yakwata ebirabo twataddewo abaana ba ashers abo ab'enjawulo ne ba metroni nga betukwasa ebirabo yaganya okuleeta ekirabo lwaki yalinze esawa ya mugole nga gwagala kikwasa mu ngalo oli yaganya obbawo ekirabo era n'omukyala yagambye kivola yamugambye kolaki nga tayagala kwata ku kirabo kye era yangambye ku family waka fena talina muntu n'omu gwakola gwabuuza kati ate nze omwana wala na kitange wala na mmange abawaka bonna tubabuuza ate kati nze omwana gwe bazaala oba onjagazaaki ye ekirabo bompa kyaki bwosanyusa eki nze nkukimira amazzi wo nti oyize kunsasula oba nze akwoleza engoye ate n'envaawo ye yabadde erimu ebituli kati kivola era navuddeyo neŋŋamba nti naye musabitadde mune alala nekkiriza agala tukoze emikolo mingi ne bakugamba nti omugole yagudde eddalu omugole amaze emyaka 5 bwatazaalanga biki alala ebintu bingi lwakuba tuve ntubyogerako oli agamba simanyi bwemukola nsobi naye nga ate abantu betaaga okumanya amazima okusobola okwetereeza kati gwe enkata ogiraba nkata yoka gyoliko gyomanyi naye ogwo mukeeka era kyatuyamanyi ennaku zineeno nti badikoleeta tebakyagaba mikite bajja n'obugoye bwabwe naye omukeka omugole gwafukamidde nga abuuza wano gaze first time awo oba gwateekawo gwafukamiddeko nga abuuza bbaawo omukeka bagugyeewo olina agenda kukolerako ebintu byekisiru byayagala family yonna muyinza obutadde mukola mukolo okufaanana bwe gutyo mu lujja lwammwe
olinga yagadde okulyako ebekisiru asosiranya famire yona n'abazzukulu n'abasiranyizaako so kati tugera kumukeeka kisungole gwafukamiddeko ng'abuuza ng'oli ku nkata yokka gy'omanyi so kati bino ebintu tubyogerako si mu bubi ne bantu kubalaga kikyakola nzaali mbeera ku mikolo naye nze enkata sitankata ntubeera ne pizza tewali atankata era nze omala okuyingiza ekigulwa luggi omwana abayitise bwe mba neetisizza abayitukula bwati nga nze olugalo oli ku mutwe bwe ruti nze agikwata abaka ne baginsaba batya bagamba mugindekere nze agireese mujagazaaki mwe bagimpadde kuba olijajja okujja kwefulu nze naliko ku mukolo mugole naŋŋamba enkata yange naŋŋamba wagitumiza naŋŋamba ziwonzisa sinatumya ku nkata yonna naŋŋamba ziwonzisa sinatumya ku nkata yonna ekimpa ekyokuyiga olina bajja naŋŋamba nti mpozi nga nazze ku makya nendaba nti yaginsaba ye maama ngaamunaze tuno ye maama gwe nyiza okuwa enkata kubana babasenga sigimuwa basenga bangi be batagaliza baana babanyinaabwe kati awo nze omuntu gwenyiza okutera enkata ali ogwo taata ate tatabereri nga atudde mpozi maama nga mulengera oli nagamba gimpeera oyo ng'alagiriza kuba teri maama gwe kisuyo ndiri maama yinza okwagaliza obutagaliza muwala we nga matone ku mukolo nga step mother naye buli yakulaze nti munange ne maama nzaala yambereddewo oyo gwe nyiza okugitera yokka naye abasigadde ffe tuzeeyuliza era bagenda ku peegi zaffe nolaba nga tuyingiza enkata kebeere ya pizza ffe gundi zaffe tuzeeyuliza ne tuzifuula obulembe toka tuzisuula awo naye ka nbuuze mukuluziwa balogera batya ku nkata simanyi wabula mpulira buulizi nti mbi nnyo oli agikoleddeko ebikyamu ye agibba atya kale mwekemulabyekokko bagibba batulina nze ngenda nkobera ku mukolo nga netegereza ani atwala enka kyekigenda okuntwala kukwanjula njagala ntunulye bwe nti mukuluzi wanze nga bajjakaawo bagitwala wano nga muga taata biki kuyingira otugenda ku mukolo enkata eyo yeba yeetisse nga tuyingira abatanywa mwenge kuba crate yonna ne crate eba ebankata kati bwe tuyingira bwe tuti jjukira wano mala okuteeka jjukira ekitukulembera nga tuyingira omukolo tukiteeka street mu mulyango tuliba tukitwala mu nnyumba naye tuyingira mu nnyumba tukoma ku mulyango netutikuliraawo nebakiteekayo munda kati mu process awo mumana agyetikula tabeera serious nnyo n'ebikonde lumu binyooka nolaba abaluganda nga bavuddeyo balwanira nkata eyo naye nobabuuza gye mulwanira mwe abagireese ebikonde binyooka kati omuntu agijjawo of course gweza okulowooza agitwala mutima mulungi naye age oluusi agitwala agitereka omukolo we gugwa naye nakola byayagala byonna kubatenza gikola nga agisansuludde oba nga agisumuludde agisaanyizaawo eba tekyalina mugaso naye nga bwe ekyali nzingaawo kikola ffe tugiyuza n'efuuka kasasiro ate ogenda kuddamu ekigatta eba emaze okukola kyokuggwaawo oyina gisaanyaawo ya mugaso ng'ekyali nzinge naye kasoji jabuluzaawo negwa mulundi gumu ebifuuse kasasiro babifuuse bisanja. What are those mistakes ng'abavubuka ze tukola ab'omulembe guno okwewala okukakana nga tuli mu bizibu ebyo? Abavubuka mistakes ze bakola esooka ddala nti eri obutamanya oba okugamba nti gundi akoze bw'ati sijja kumuwa ekitegeera ala nekiba kya busiru era omuntu yenna ayagala okuyiga tuyinza gamba nti ala ngikozi wayapositinze vidiyo bweti sigenda kumuwa mulimu gwange nga takulaze ekituufu ekitegeeranyizako okulaga nti alani kyekimu kyeŋŋamba nti ffe nga ffe tuganya okulaga abantu amazima ne tugamba because naye ng'ate omuntu gyokumumulaga ekituufu naye agenda kwetereeza amanye nti kino nakikola bwe nti kino ndakikola nti so kati abavubuka ebiseera ebisinga tweteekamu .com omuntu oyagala kumanya oli bamugamba n'omugamba ekyamazima alani nze ndi musajja musiraamu era ntya Allah eddiini gye nzikiririzaamu naye tekiŋŋaana gamba nti eddogo gyeriri kuba bajjajjaffe abatusooka mu eddiini tena bakujja bwe buwanga bwe bakolaki bwe bakkiririzangamu si bwe kiri omusajja yena omuganda tukize tugaane ffe essaawa zino bwe tulabanga obusamize naye abadda be yali enzikiriza yaabwe si bwe kiri so kati sinza gamba nti nze ndi musiraamu naye ate obulogo gye buli naye obaddewo otya okukolaki okubwewala katonda omwagale saba omulokole saba katonda bakubereremu naye mukusaba era saba akutangire ebintu ebyo ebiyinza okutuuka kuba bo ababisindika ne bakoowa nego bw'osaba yesu ogukiririzaamu allah ogukiririzaamu bali abenzikiriza eri endala kyaba akusindikidde kyonna katonda yagenda okikutaasa
naye bw'ogamba mbu tekiriiyo nenasobola ogwa nagamba kuba of course Katonda kyotamusabira nakikuwonya naye bw'omanya nti eri ayinza okunkola bw'ati neweteekako shirundi eyo eya Katonda kiri kijje kikone kuli kikomaawo oba togyetaddeko kitegeeza bwe kino kigenda kukolaki kuba tomanyi nti gyekiri naye bwe kakasa nti gundi gyeri tobikiririzaamu obirekaawo ngambe nti Katonda wange nze ndi musiraamu yenna yali yagadde okunkola ekikyamu ng'ayita mubiri nyamba kintangire. Waliwo comment gye nabadde ndaba mu eyo video yennyini nga waliwo kale of course mu bantu bonna temubula bantu balaba oli yaze n'agamba mwamizi wa weebali nnyo weebalire ddala n'agamba nze obufumbo bwange bwaggwawo lwa senga yagenda n'ayogera n'omwogezi mbu mulimu aboogezi ng'ab'eŋŋanda wano bagamba nti oba mugende mulye ku mmere oba ka break akabaawo omuntu n'ayita omwogezi n'abayo kyamuwa nga mugamba abeeko nekyakola. Nenjagala okubuuza incidents zino muzirabyeko weya family member ajja n'agamba mwamizi wa sooka ojje badde njagala ku mukolo guno tukole bweti mwamizi wa n'agaana oba nakkiriza like mubirabyeko? Nze omukolo ninako omukolo gwe nalimu gwalimu vulugu bwatyo nga senga actually bali basenga babiri ng'omu agamba bali babazaala abawala babiri osoli nga babazaala abaana babiri omuwala n'omulenzi kati tata we yali yazaala bakyala ab'enjawulo naye ng'ate ono senga yali yazaalibwa nga yali ne taata we yali supposed okugaba ono mu maama y'omu nga yali yagabako dda nga gwe balina okumuwa yali alina kuva mu maama muki alina okukola nga senga naye ng'omugole agamba nze njagala onaakoleki lwaki ngagamba oli senga byakola sikola sibikiririzaamu. Onoonya ekifo eky'omulembe w'oyinza okuwumulirako ate nga kisangibwa ku lubalama lw'ennyanja Winslow Luxury Suites. Kino kye kifo ekikkakkamu eri gwe anoonya w'oyinza okubeerako okumala ennaku entonotono oba ekiseera ekigere ng'olinga ali ewuwo. Kino kye kifo kyokka. Tulina amayumba agalina accommodation ey'omulembe nga mulimu ebisenge ebiwerera ddala 2, sitting room, modern kitchen, dining, closet nga z'obulungi, ssaako toilet n'ebinaabiro. Ebisenge byaffe birabika bulungi nnyo omuli ebitanda ebya queen ne king size. Ekiseera kyonna ky'omala ng'oli naffe tufuba okulaba nga tufuna kutaataganyizibwa kwonna anti tulina standby generator, wifi ne DSTV ssaako ne laundry services. Tulina n'emmotoka ez'omulembe okwanguyizako mu by'entambula era nga tusobola okupikinga okuva wonna w'oli ne ku kisaawe erimu abava ebweru wa Uganda. Winslow Luxury Suite tusangibwa mu Jomai Estate, Garuga, Entebbe. N'olwekyo gwe yandyagadde okumanya ebisingawo n'okubuukinga osobola tukubira ku noti 752 emu noti 8 nyemu oba osindika obubaka obwa WhatsApp ku +9 noti 83 2 noti 3 6 noti 2. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu. Tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera nga aka baby. Tusiba n'okukola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa. Tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian Supermarket mu basement. Essimu tuli ku noti 726 682 953. Teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Era omukyala yankubira essimu n'agamba ziwa mbadde nsaba mu kanyumiro bwekati katuuse ng'onkolere bw'oti ngenda kuwa kyoyagala kyonna. Nze namugamba kimusinga oba okyalimu eyo embeera n'omukolo sigenda kubaako ngenda kusuula oba nambuuza ensonga mbagambye ennima yange singa bwati ne bwati yankubira essimu n'agambaako ebigambo byantiisizza kwe kukivaamu. Senga yakubira essimu nga byaŋŋamba nkole ne mugamba onzikiriza okukola kyoyagala oba by'oŋŋamba oyagala mbikole nze omukolo ngenda kuguvaamu. Namugamba kati sale ntandika okufuna erinnya ebbigo ebyo ebintu byagala nkole zisimanyi mpaana zammwe za famire mulinza omukolo ogwo gwefe abakoze tusigaze erinnya lyaffe mwemunaddamu egambe omukolo ogukoze eki guwedde ffe muleke tutunonera linnya oba tuveewo nabbala binti nze nakulembeddemu ekintu kikolaki ekyaledde omukolo gutuusaako obuzibu. Namugamba nze ndi mukozi nzize kukola ndeka omulimu gwange nkole bulungi bw'oba olina embiranyi n'omugole munaabiraba oluvannyuma nze siri wa famire yammwe bandeese kukola. Era si bamugamba nti oba oyagala ekyo omukolo nguvaamu naye bambuliza ensonga igunzijjemu era bagamba linnya lyo
kwe kusala omuliro kuba yatya okumwabya ng'amaze okumeera kitegeeza ab'enganda bakolera ddala vulugu mu mikolo gy'abaana si bonna naye ngamba abamu yes naye ng'ebaayo abamu kuba okimanyi ensi tebalansinga ebaayo abeekubira ebaayo abali saidi era ebaayo abali straight mateeka akyama oba oli awo agamenyeddwa mu mulembe gwaffe mu mikolo naye ng'ogamba nti oba kale artist wenkiraba ewamu ngamba nti kikyamu ku mulembe gwaffe guno ng'olaba ng'okiraba naye ng'ogamba tetukitwala nga kikulu amateeka genda bagasinza okumenyebwa era bagule ababikola binalise bakyuseemu ekupangisa abasenga oba okupangisa abantu bagenda okubeererawo ku mukolo ala nekumi terikyawoomu okupangisa abasenga abantu bapangisa abasenga tulabeko ku mikolo nga singa mupangise so kati kiyinza kulaga kiriwo ekitindi singa wabeera mupangise alali oye muntu wasobola okuwa miliyoni emu yesente n'akuttira obufumbo oba kitegeera nti tominako omuyita talina wagenda kugamba nti bananda batya omwana wa muganda wange lwaki mba mukola ekintu bwekiti wapangisa mupangise kuba tubaddewo mikolo mingi niwesanga olusunga omugole bakolaga ekisenge ekyalimu abadde akingiramu yina metro ni nasinga n'omugole n'atuuka sawa okufuluma nga amapeesa bagasaze okugomasi nga takyasobola kugasiba nemumalira dakiika nga 3 mukyanoonya ate mapeesa malala gayinza kumakinga bagazzeeko omugole akoleki twaliko ku mukolo engoye z'omugole zonna ne bazinyika mu mazzi bino byofuluma nti zokola shuti yakumakya bineeno tamanyi gwe yaleka mu kisenge agamba navayo ne metroni kale tebakigala bazaawo obusalo gibwe bati tugenda bakola morning shoot eyo engoye zonna zitonya ziri mu mazzi ziti nga bazinyisa engoye 3 zalina okukyusa omugole nga banyisa engoye nga wagenda okuzambala zonna nga bazinyise esanga na mu baafu ng'ebaafu eri awo nga bazinyise ziri mu mazzi era ekyaliwo eggezi lyali egi eza metroni zalina okwambala tezadda ku mugole kati mu ngoye zali ezababuuza ne balitenkanya metroni twajjuga neza metroni osanga yaloze obulungi engoye nazo tezibeera mbi nnyo zibeera zaagala ofaanamu n'ez'omugole so kati eza metro zetwaba omugole metro netumufunirako zababuuza nga jjuka ziri engoye ziba zitowa alan ne bugamba nti oluteeke ku dryer tetusobola kukala engoye z'abagole ziba zizitowa zibamu munda engoye ziba mpitirivu nnyo naye nga omugole yaka ng'engoye zitonya nga okumanya oli yalina munyiivu nnyo bwe yamala ozinnyika sigamba nti bazinyisa zijjemu aziteekaawo ebbaafu yali nnamba bino ebinene bino naziteekamu zonna kakasa nti zinyikidde nga n'amazzi kungulu galabika ziri ng'engoye ziri wansi naye nga amazzi gayisemu kungulu galabika gati oyinza dduka mu looti olwo baleeta abiri nagimaliramu yonna baleeta ebidomola nga 2 omugole alira kuba vibe ya pre-shoot yayeyagala kumbi eri munda kitokota awo ndo nga ziri mu ssaawa 5 kitundu akuba yingira 6 lwaki emikolo mugitandika mutandika mangu ate kuba edda batugambanga ku ssaawa 11 abako balina okuba nga bagenze ziwa emikolo mugimala ssaawa 3 ssaawa 4 tuli ku mukolo nanti kati olabalabe ebintu bikyuse kyenakugambye nti buli kibona kuzino kyakyukira ddala ala ne badde okimanyi nti emikolo gyedda ekinene njatuzanga abantu nga 10 kuba edda abantu tebabangala bangi nannyo n'ekirala nti n'entambula edda yabeeranga nzibu nga n'owa famire yo baba akuliko wala ayinza okusindikira obubaka n'agamba ekyamazima nansonyiwa emmotoka yakoze eki yandese oba ontegeera tinaye ennaku zino eno ojja kwesanga luusi ne ku kyalo kyenyininyini nga bekyalo bokka n'oba tewabayise bajja kujuza omukolo mukyo ntegeeza kiti ala nomukolo gw'abantu 10 tweza gumalira mbudde bwe bumu na mukolo gw'abantu 13 15 ekisooka ekinsinga twala okuliyo naye abantu 10 bagenda okukumba bofe tulabutuuze mu butebe anti uliriza anti bwena byotabala ate ffe tubala ebisinga okulya tayo ala ni abantu 10 balira mu ssaawa meka simanyi abantu 10 ezokozesa essaawa emu okulya naye abantu 5 abantu 13 bawe essaawa nga 3 kunyanga bakyafuna kyabisana abantu ameka omukolo gw'amaliyo okulaba waguliko gwa ssaawa meka nze avaawo ku 3 nga kukyagenda mu maaso twaliko abantu abali basukka mu 2,000 okujjukira kati olaba time twakozesa mu kulya yali mpitirivu ate nga abafumbi serving centers zaali nnyingi kati oyinza kungamba nti abantu abako bazza 5 bajja kulira essaawa 2
ekinenyo tekazija kubanga obaga mudde mu mukolo n'ekyokubiri nti abako tujja kumukubanga bangi oba mukolo ntira kuzina mukolo gyafuba gya lakizali oli akola omukolo naye nga azze kulagako sente kulabisa nti n'obudde bwajjanga amaze waneno tumukolo ajja kujja agambira oziwanje ekyakupeseza omulimu sagala byakumpapya olunaku lwange ndikana yagale ku nyimba zange nga 6-7 eki omugole babitugamba of course sijja kujja nkikugabe tunango omugole yangambye agala atwaleta muyanyumira olunaku lwe bobona nze nkola ngobera kya mukama wange kyakoze eki ne bajogama nti aziwa tulekemu ku speed naye abo be batono mikolo gy'ennaku zino gyafuuka gya kakasa ntuleyagala olunaku lwe kuba kimanya ino olunaku lutya naleta abayimbi 6 agenda kuluddamu kyembadde nziraku kyenyininyini ekyo ala nolina abayimbi 6 ku mukolo buli muyimbi atute dakiika 3 kitone ate abayimbi bezera kumanya wali bantu okitegeera buli muyimbi alina dakiika 3 kakasi tayimuzinga muje simbayimbi bwakawulira essaawa mmeka si ssaawa nga 2-3 kati ogwo omukolo teguyinza ali kufaanana nga guno omukolo gutalimu muyimbi nga n'abantu batono emikolo eminene gigwa kiro njaku ekyokulabirako ekirala omukolo saaguliiko nenagulabako Hamisi Kigundo bali afumbiza mwannyina omukolo baguva mu saa 8 ez'ekiro kwaliko abayimbi nga 15 ate nga buli muyimbi alina okuyimba bamusasudde kujja kukola so ate emikolo etukize tugale emikolo eminene mukko nga ojja okulaba sayizi nene mukko teguyinza kuggwera ku sayizi yemu kuba ne mukusomba obusomba ebintu ebirabo emikolo eminene muyinza okusomera ebintu essaawa nnamba okubipanga kumaliriza mu ddiira okubiteekawo obuteesi essaawa nnamba nga mukyasomba bintu toyinza kunga muntu yaguze ebintu bya bukadde 3 munabisomera mu ssaawa yemu neyaleese ebintu bya bukadde 4 bukadde 5 kisoboka kati emikolo egyo eminene gyanjawulo omukko kugina emikolo emitono okolera sente meka mwamiziwa bwema nkwagadde ku mukolo kolera layisi nnyo kolera layisi kukyemmeka awo twankubira netuteesa sina standard price sina price tag nti munange nze kolera bitwala 5 sivaawo awo niyo omuntu ankubira ntwogerezeganya okusinzira timba ninayo mukolo embaala 5 ankubira ntwogera nti munange guli wano bwe guti naye nkuwalira nti munange awo nja kwetaaga okusulayo nja kwetaaga okujja nga obudde bukyali so ojja kumpaamu bweziti ffe tuteesa buteesa ebyaffe tetugoba sente otambuddeko n'abako bwemba mulina omukolo nga gulinga mbaale what is advisable kukeera kumakya kuva Kampala oba omukolo gwonna kasaguba nga teguli Kampala mukono wa Kampala mukono Kayunga naye guba guli Kangambe ku Masaka Road omukolo nga gusuka Kalungu district tegwetaaga kutambula ku lunaku lwennyini olw'ebigwa bitalaze bitayinza kutegeera ala ni Jinja Road eyo giraba n'omukolo nga guli Jinja guyinza okutabokako olwajjamu nga yakedde okukwatako okkuba eryo twalinako omukolo gwali gwa kukyala netugunyooma gwali Kalangala twatuse okusimbula mu kibuga zaali ssaawa emu abako ne baduleyinga tutuuka Busega ssaawa 2 jamu yatukwata okuva Busega okutukomalako Busega nga ziri 7 naye nga tugenda Kalangala ne tukuva twamalize Kalangala tutuseyo ku 9 netulinnya ekidyeri eky'e10 ekitusomosa jjukira ekisembayo tugamba kisembula saa 11 baki kye 12 nga bwe kikulekayo eri oli wakuvaayo nca era twatuuka mu nnyumba n'emmere tetwalya twayogera nsonga etuleese ne batuwa juisi ne batupakingira emmere twalira motoka buli omu ng'avaayo so kati time nzibu yakugamba nti wano kumpi olw'amakubo gaffe ag'e Kampala nti embeera ya jaamu yeekyukakyuka tojja kumanya nti era agenda kubaayo watagenda kukolaki naye omukolo gwonna nga gusukka ekibuga asuze ku location yasinga oba n'osembera okumpimpi obudde n'obukwata bulungi oli werekeddeko omu ne baba mu mukyala ne batuma omukyala kubanga nze mbalaba muga bannange balaye mukube nga lubatu ebyo gwali werekeddeko ne baba mma tebatumangako omukyala wabula twali tubaddeko omukolo ne munnange pizza sembera wano tebatumangako omukyala wabula nimbaddeko ku mukolo ne munnange pizza ne wajjawo embeera y'okwagala okutuma omukyala omwami yali talina mahali ge bamusaba kuba kwali kuwowa omukyala ali musiraamu era munange pizza yakola omulimu munene nnyo okukakkanya embeera kuba yali ewaka nga taata ngadda mu kisinga eky'omugole nemugamba wano kendeezaamu omuwala nga taseka ayagala mahale $8,800
Ho. Kale nabakola mbakola enso ebiseera ebisinga kuswaza kubanga okulabisa omusajja mugambe nti munnanga mahale njagala ga miliyoni 5 atuko kujja kumukolo nga yetesite sente akolaki naye bamusaba sente naga omugole yazingambako nga n'omugole agamba nakugamba jaze kugambira wali eri wennyini kati nga wonye omukolo gwesitressinga ekino tumaze kibagitingira mpozi ngo badde wakola muntu gine kukaba kawumbya bakakusabawo n'okajjayo obujja okitegeera naye nga omanya abantu baffe nti oluusi aba yamala dde okuzimba amakage so namanya nti amaze otuukiriza obuvunanyizibwa obwo nagamba kati njagala mukolo nga buli sente gwa munvu agitunuuliza ki amaite na stress yonna nga stress ayina egi ya mukolo kati omuntu bw'atenza okujja ku mukolo ng'ekinene nnyo anamu emitwalo 5 nga kufuuwa mukyala kati ogomesa miliyoni 5 z'amahale nga tiwakimugambira nti baze nazo ziri separate oba omukalubiriza mu bigambo byo ogambye oli musajja musiraamu oyagala nnyo eddiini tusiige ekifaananyi bakuyise ku mukolo naye ng'oba omwogezi omukolo oba famire obanga nkatoliki nnyo oba basiraamu nnyo oba balokole nnyo oba bakristaayo nnyo oba basamize emikolo bwegityo ogikola kozi oli ayinza okuba yawulizanga namuwulidde musajja musiraamu fe abasamize ng'ewaffe engoma esooka nevuga mu kawo oluutu fe asobola ziweeyo ate nga nange mwagala nanti kati alani fe tuli bakozi kati ze ndi musiraamu naye bayibuli ngisoma era ninenyiririze nina mutwe nga osanga n'omulokole nga taziina mu mutwe nga sitagana kumala gibikulamu ziwa nkugambira matayo osooka n'olindako embuutu nevuga kyenkugambye alani nze mba ngenza okukola kuba tukize tugaane buli famire bakola ebyabwe naye nze tekinzija mu ddiini yange nze naze kukola mukolo era tugenda mu mikolo kangeza abakatuliki tugenda mu mikolo gy'abakatuliki naye banywa bbiya okwekutula ne bakola byonna okwekutula era mujja kunywa nze nga ndi awo ndi kusonda kuba ndi ku mazzi gange kinzija mu ddiini nga nzize kutuukiriza kyansasuddwa oba kindeese nga tunatera okuba nga tumayiza oluwombo lw'omuko bamma baluteekamu ki tuwulidde nnyo ebigambo ebyo simanyi oluwombo lw'omuko baluteekamu ebigundi simanyi oluwombo lw'omuko sooka otubuulire abako twatandika okutya empombo kakati oluwombo lw'omukolo alani nze manyi luba lulungi nnyo newankubadde mpulira envovu omuntu olwo kibateekamu nga kisirabangako sijja kukyogerera nti kine tubiwulira nga mubiwulira nti munange waliwo ebiteekebwamu naye sirabangako nga bakolaki so kati nze ate kisinga obukulu okugjawo ebyo byonna byonna okwewala nti gundi bamuteekeddemu ekintu mu luwombo ennaku zo tulina abafumbi abafumba ku mikolo tulina bachefu Godwin tulina bangi nnyo abafumba ku mikolo bambe Chief Godwin yerwanyeeko bangi omuntu bw'atyo omugabe munange chefu olumbo lw'omwami wange lunfumbire Chief Godwin yaba amanyi bawo nti anakyagala omukola ate alina kyamwagaza yazze kukola mulimu gukoze eki ebyo okusobola okubyetangira ate si yeka ye mufumbi n'abafumbi ku byalo gye bali bayitirivu nga okimanyi nti gundi yo mulimu gwe afumba mmere ya mikolo ate omuntu bw'atajja kufumbire ebyo bino biwone naye nga sibirabangako wabula nange mbiwulira nti bakolaki kale nga ketumaliriza nako what are your terms and conditions omuntu waba akwagala ku mukolo zogamba nti zino wallahi Alan wano sisukawo munne wayagala ati awo sikola mbireka nze kinyinza okugamba nti omuntu sigenda mukolera Alan twagala sente ffenna niyo omuntu yenna akumanyirira ku mulimu ogwo tetumukolera Alan wadde olina sente noba ogenda tuwa kakadde usuli kawumbi naye n'okuba essimu ng'otuvuma Yagambye erigwa ayagala ennyumba ya A&B nga buli kimu kyonna okisanga munda nga n'ojja n'omwagalwa buli kimu kyonna kigenda maaso n'okubanga kiggwa bulungi oba n'oba ng'ova bweru nga weetaaga wogenda otuukira buli kimu kyonna kwegamba osange nga weekiri ennyumba ebeeramu buli kimu kyonna kye weetaaga just kiba kyetaagisa gwe kujja n'ogenda maaso n'okunyumirwa ekifo kyaffe kisangibwa ku Namugongo Road okumpi n'ekyaki y'Abakatuliki okkirira ku St. Kizito Lwanga Road oba otutuuseeko oba n'otunoonyako ku namba zaffe ez'amasimu okumanya ebisingawo nooti 785 37 92
29 oba noti 700 39 02 11 oba plus nyanya 74 72 31 81 nkaga munya. Nkugambye tulina ne CCTV coverage, wifi coverage, internet ebeerako 24/7. Ate nga nyongera okujjukiza osobola n'okuyita ku email yaffe pikato694@gmail.com. Mugee buli kimu kyonna amasavu mayereere. Nawo kiraya nti yakuba esimu nangamba ziwa nti wanjisebo nambuzo genda kukolera sente mmeka nezimugamba ikyalenge ekyokubiri kyaddako yamuma buvumi nangamba toyina magezi oli mwana muto nosaba ezo sente namba yayogera abagezi nga basatu bana nabangerageranyako nangamba gwagambye gundi bwezasaba nazo yagala okusaba nangamba oliza sazo yagala okusaba namugamba mukama wange baba nga bali genda okolesi bakole nangamba tebaliwo tuvola namaze okulaba gundi ne tebaliwo nezija joli nemugamba mu Uganda kimwe tuma bageza basuka mu 12 ntiye nemugamba lwaki nzo tadde mu kyakusatu nondowooza ko mu bokusatu lwaki balize baga zoga baze basanso yagala nzisabe buba kolaki nemugamba tetugenda kukola kana ndi mukole njya ngambe mbisi na magezi so muntu yenna omulimu gwobokola muntu alina kuwa mu kitiwa yesu tujali bana bato naye ati muntu agenda kujja kuvumaza kwagenda kuwa sente ogenda omukolere kuba tufe emyaka ejaffe tunyuma nyo bayidawe tikiranga jya maaso go olw'emyaka nayagala kugamba ekigambo naye yagala kujjako okitegeera naye nga kimanya yagala kuvume negwe sigala yesu kakkanye naye mu mutima oluusi muntu aba akukyankalanyizaamu omuntu agamba ekigambo ekyamazima noweebuuza naye singa badde akoze negundi yandikimugambye naye ngolaba so kati challenge tusinga okusanga naye era abantu bwe bato bwe ndaba omuntu nga alinamu olugireegirero oba alinamu oluzalawazalawa sebakolera kozi twala nnyo okuyomba ne bakiraya nti kati omuntu bwatyo akulagiddewo nti ye wambe wasaidi era azalawazalawa bona tukambono bakichukulia mu buchamu tagenda kujirayo mboko wagala kuswaliza mbantu bale bakuyoka tumwanga ndaba bamusalo oluyivu mukolo katumwa ngasenga ya musakata katumwa senga ya musalo oluyi kotidde basakata katumwa oluyi nenga senga ya mukuba bamuwa luno baba sibo baluno so nenda tunuli ya sengo ni ngamba nenga techeri amukubira nga tekirimu yakolaje ala ni kumikolo gino mbama abantu abefula abamanyi buli kimu gubagamba nti banayo tukole bwekiti ngate yalabanga gumuyingirira omwana ali awa magezi tuyinza tamuza tutyo omukolo ekitege nenga singa ina byayagala ebirala kati mukulemezaamu ennyo baze kutwera no mateka wano wamwe kola mulimu gwe gwakuleese baluwani ntula boy sijja kumwogera nenga bakoka tumwanga ndaba musajja tumukolo gwamulema kuba maaso gamumyuka obugalubindi ne bugwa namalesa wandoza nga 2 obugalubindi ne bugwa yali ndula so kakati jengeza kulaga ndi ziwa kwese musajja we bambi yamwagala nnyo bambi jengeza ko yali ntula balabika mbisinga yayaka yajinyola bwati bwajinyola kubugatto bwati tinawo mbaso ko manyi ntula yagala nnyo kuwa amagezi abaana abo ndabona bakatumo balaba ndi vitubera myaka vitubera kati mwa bana twayimiridde mofi actually bado nakumanya nti ziwanga bado manyi face ndize mwogezi fenzo tuita bakatumwa ula size cream ya kulinga bali age bracket ye mu kitegera kanada ulinga basinga bakubidde omwana oyo kitegera nange singa yatege 20 ndi mwogezi nange yani pc zamu poko yakuba ngasinga ko no bunene n'obuwanvu kitegera bamuwanvu yo nga basinga samu gandi ntize mwogezi nengenda mu nyumba wali eri ngaza badawa mateeka abo oluyiro ndabade lujja kunzi gogo bawa wali we wabuza bakategedde akantu abo bamutani Kongo Kongo bawa simanyi yali yo wabuza nzize mbadde ntesa senga mumpulirizeeko kuba katuma niyo mukolo gwa mulema wallahi sikulima kuba jukira gwa mukubira Kongo bawa oluyi twali mu bana bangi ali mu briefing osegira ngona manyi nti mukolo gutandika tulita abana bonna nabulya program enteka tegenda kubeera etya kati awo ngabawala bonna abayise bonna abaana abato kuva ku bakulu kubako bonna makatikati g'abantu awo ani yali amuyise no yayita abantu be ngali babuulirira asenga omulenzi singa we yagira namugamba gwe sebo tukuyambe tutete naye singa nze katumwa mbadde ngezaako kuba plan naye tutakubeera plan yaffe kulugenda okutambula namugamba singa wakuyeyo ne bagenda okukulira omukolo mbadde nsaba nji bayitiremu olabe eyange eri etya namugamba sebo tugenda tujankalanya tuze kubeera mu mateeka kola kitukoze ki namugamba singa sikiganyi naye waliwulizaako ekyange tumanya kyange tuyamba nti yesi ekizo ekituufu ninga nekyange kiki
so tugata amagezi tufune ekintu kitya sengati yabirinda kugwayo engambe nasinga de sinamu yanjulia mukosoka lwandi biseko nange just no alan tusanga bizo bingi mirimu ja feji no kwante tulo mpuyo mbangamba mbamba mabogezeyo munga tusanga bizo bingi oyina akuvuma nako ati pizza bali bamuvumia kana ekwenkola naye yokawalata era bakubanga musajja wa violence twaliko ku mukolo ne pizza abonye nnyo twaliko ku mukolo omugole yavuma pizza nga mugole mwenyini ateye mukambwe nga pizza mugole tagala kuwuliriza pizza mugati kule nga blood bayo cha pizza ngamba musajja wangole bamusika leo ambi ye kunganya nasirika musajja mukaka mutayina buzibu so kakati tukolera abantu abenjawulo ate bisere bisinga manyi alani iliyo abawabi abagole nagamba omugole nti munnawe namuku nsonyi niwa mukawalaji ensonyi zive ku maaso kumbe oli mujjira ddala ku layini entuufu jukira oli musimulira mudda n'ak'obuntu abamu tebanywanga nako bange omujjamu ak'obuntu okumujja ku oligino ye kati omuntu wate alani nze waliwo omugole gwe baawa omuti ogwenjaga omugole nga talekera zina afuluma omugole yakuba amazina teyalekera zina so kati nanga bannange banaye DJ webale omugole nasigalayo zibizikolebwa ekyo mbuguni omanyi wansonyi olaba nze kyensiba ngamba abantu era bwe yali akabwati nagali amaye era nze ngamba nyabako olinamu ku nsonyi yambala galubindi ebintu ebyo birabanga ebyekisiru naye munange olinamu ensonyi obyambala booti akuli mu maaso wato kyamutya naye ekigambo mu kunywa mwenge sibikiririzamu kuteekamu omuti otukawali neweyambulira ku bukonzi enkubuulira lwatu kyaswala n'abakuli maaso bo balabanga bukatuuni nga tokkiriza tuli maaso g'abantu lwanga omukolo gwewunzise okitegeera kuba oyagala gezako gutereeza ku mboyoja muterere mutuule bulungi so kati byebyo anyway nga tumaliriza abantu bampera enamba ey'essimu tuve wano abatulaba era babaddeko tweyanza obudde bwammwe era nebaza muganda wange Alani Cruz okutukyazaako olwaleero netuwayamu ate ebyo mbadde mutakola kibyo mutamanyi naye nze kyembasa bannange wemba nina kyenjogedde oba nina kyempositinze kyonna tukyerabira mu negativity oba tukirabira saidi etobala kifunemu kyakuyiga wabuli yetupositinga tuteekerayo mmwe fituba tubimanyi tuteekerayo mmwe kukolaki kubiraba naye kirala omugole nawe bakoze ekintu ng'ekyo tosoka mubuukira gamba nti omugole ayina empisa embi kuba ne comment nange nagenzeko mu comment nenziraba nti omugole erabika yalina obuzibu neba yagaye nti bambi mukazi wattu alaka ddala esi bambi kirabo kye okitegeera naye nga tonayogera ekyo soka omanyi histori kiri emabega w'abantu abo ala ne muntu onemenako obuzibu eza kugolera muntu bwotyo okitegeera ala nekyogamba nze ngaomumanyisa okujja wuuli nga nekusanga nogamba ziwadde eridde wali ondabyeko era omuntu golaba nti alinamu embeera bwenza ogamba blood saagala komaawo okitegeera so enamba y'essimu abatwetaaze Airtel eri ku WhatsApp 0704061693 MTN 0774461947 oba 0704066093 eri ku WhatsApp 0774461949 eyo osobola okubako obukubi naye nga zonna okuba lwakuba Airtel eri ku WhatsApp omwogezi oba omutuuse kati okitegedde ate bambi mufune nnyo ziwoona abagambye ebbeeyi yanseko buseko n'ekyekumi akola n'ekyetaano akola tulina ne ofisi yaffe ebikotoliyo moolo bagiyita Fire Vibes Events Fire Vibes Events tulina bitukola ebyenjawulo so tukyalireko oba genda ku mitimbagano TikTok, Instagram, YouTube byonna teekamu ekigambo Fire Vibes Events vibes zikiri VYBZ vibes ojakola ate kampuni emirimu gyekola mingi so bw'oba ofunye omulimu gweziwa agambye tanyoma mulimu buli kasente akakolera alina ekyekumi jangu alina ekyabiri jangu owekyasatu owekyetaano jangu muteesa ne kwetaano ne mukiira wansi paka kubwereere gamba erera mbubeezi sirinaamu muganda omusajja asobola okujja nagamba ziwa naye gwe ziwa nkubuulire gwemanye emikisa gy'abantu gwe kimanyi omuntu waliwo omugole bambi yajja papa azirumu nagamba papa sirina sente zoyagala naye nkwagala naye njagala onyimbira ku mukolo gwange papa nambuuza olina sente mmeka nazogera
pana amugamba nja kuddira nja kukubira omugolo oyo omukolo gwaliwa eri garden eri erubaga bagiyita batya wali salon ya Lady Maureen garden oyita ku church ya Pastor Kayanja nojjango kirira popopo omugole yali awo nga bamaze okulya nga papa guse yamuyimbira ku bwerere zero papa nayimbira omugole n'akaaba n'afukamira wansi omwami n'amugamba nakuwa sente nongamba papa yazigana papa atuusa atya wano panamugamba nti mukoledde bukolezi yali muwala najja bambi era omukyalo yafuna nnyo so nawe teweemala amusuubi oyinza okubeera awo n'ogamba nti naye mukolo gwange njagala ziwa gwe tambula bukolokolo genda ewaziwa tokuba ssimu genda ku ekotoriyo asooka akutunulirireko butunulizi bwati obwekwata emikono bwoti ngaera omunaku naye ziwa mukolo gwange ziwa akwatibwa bitanga nja kujja nkukolera ate ngera buli mwaka by the way tubayo n'emikolo gye tukolanga 2 3 nga gyaweerere tugaba offer tuddiza ku bantu baffe akwali tuziranga lwansonga tunagamba ziranga bayinza okujja abantu nga banja ate nofuna engeri gyogenda bahandolinga bonna ne buli mwaka fenga tukikola secretary nga tunamu client gwe tufuna tugamba tujja kukolera buli kimu tufaayo kale sandi agade kusukkako wano olunaku lwaliro neyanza nnyo ziwa webale nnyo kunsalako nojja ne tubanga ate tunyumyamu bulungi nnyo enamba ya ziwa gibatirewo wansi Jose ate abantu basobola okubanga bakubira ziwa ate emirimu gisobola okumanga gigendera ddala mu maaso bali naye njagala okwebaza wampa mentions katono zinzite ku mukolo gwa Maria bambi nali simanyi mention ezo bwe ziwulika nga bazikuwa naye nga ndaba nnyo abagagga bange nga babeera nnyo mu kidaala gamba omwogeza njogereko gundi waali nenga kati mutasaaki gamba naye bambi ziwa yampa zi mention bannange ku mukutu kwetuli cruise exclusive Brighton bannange ala ni cruise nga binyuma ere basa just tewagifuna yakoma wakati kati ya Jose extra yagisigaza na Jose nokukwata teyakukwata bulungi naye webale nywe bayire ddala thank you so much I don't take it for granted sagala kusuka kwa nonako lwalero guys for now se bulungi mwera wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulumu kulabirira n'okuyoyota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera nga ka baby tusiba nokola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian supermarket mu basement essimu tuli ku noti 72 682 953 teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor a world of beauty. Onoonye ekifo ekyomulembe w'oyinza okuwummulirako ate nga kisangibwa ku lubalama lw'ennyanja Winslow Luxury Suites. Kino kye kifo ekikkakkamu eri gwe anoonya w'oyinza okubeerako okumala ennaku entonotono oba ekiseera ekigere ng'olinga ali ewuwo. Kino kye kifo kyokka tulina amayumba agalina accommodation ey'omulembe nga mulimu ebisenge ebiwerera ddala 2, sitting room, modern kitchen, dining, closet nga z'obulungi, ssaako toilet n'ebinaabiro. Ebisenge byaffe birabika bulungi nnyo omuli ebitanda ebya queen ne king size. Ekiseera kyonna ky'omala ng'oli naffe tufuba okulaba nga tufuna kutaataganyizibwa kwonna anti tulina standby generator, wifi ne DSTV ssaako ne laundry services. Tulina n'emmotoka ez'omulembe okwanguyizako mu by'entambula era nga tusobola okupikinga okuva wonna w'oli ne ku kisaawe erimu abava ebweru wa Uganda. Winslow Luxury Suite tusangibwa mu Jomai Estate, Garuga, Entebbe. N'olwekyo gwe yandyagadde okumanya ebisingawo n'okubukinga osobola tukubira ku noti 752 emu noti 8 nyemu oba osindika obubaka obwa WhatsApp ku +9 noti 83 2 noti 3 6 noti 2. Zino ze bayita batya? Modern Tiles. Onoonya tiles ez'omutindo nga mpangazi ezitasiiwuuka nga ne design yazo ya njawulo nnyo. Funa Modern Tiles. Modern Tiles.
Ngagambye erigwa ayagala ennyumba ya A&B nga buli kimu kyonna okisanga munda nga n'ojja n'omwagalwa buli kimu kyonna kigenda maaso n'okubanga kiggwa bulungi oba n'obanga ova bweru nga weetaaga wogenda otuukira buli kimu kyonna kwegamba osange nga weekiri ennyumba ebeera buli kimu kyonna kye weetaaga just kiba kyetaagisa gwe kujja n'ogenda maaso n'okunyumirwa ekifo kyaffe kisangibwa ku Namugongo Road okumpi n'ekyaaki y'Abakatuliki okkirira ku St. Kizito Lwanga Road oba otutuuseeko oba n'otunoonyako ku namba zaffe ez'amasimu okumanya ebisingawo nooti 785 37 92 29 oba nooti 700 39 02 11 oba plus 4 74 72 31 84 nkugambye tulina ne CCTV coverage wifi coverage internet ebeerako 24/7 ate nga nyongera okujjukiza osobola n'okuyita ku email yaffe pikato694@gmail.com ogeye buli kimu kyonna amasavu mayerere Esimu kasya kano kankwanjulya emamiga gy'ekisi abakola emiramu education gy'ekisi zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bikanga syamusanga apo oligimo ate nga balina n'esiina keyboard balina ebimotoka by'abaana ebimundu essaawa bagisi z'abaana bottles container ng'ogasseko ne building blocks balina headsets z'abaana balina smart watch zonna ate nga ziri oligino balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703-69-69-04 gambye ekikwasagana ne education gadgets zonna olina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga